Okay, reje misiziro kubera nga temugubirira omukutu guli ku Mufandi Pro UG kwe muri kubirizo bere nga to subscribinga just in case ubango bareto na kubera nga te okikola ko ka notification bero na kubera nga te kwa kona kukaja kubera nga teka ku alertinga alwena bandese video ya kubera nga te ofuna ka notification awo ndikakati achiri chipese bodo kubera nga te chigwawo tuli ku nsonga zono tamale mirundi junior irange chama zembere yongedo kubera nga te emono onekera atenga te binagwa ekyayongero kubera nga te eyono onekera ddala iranga ekyasembiye ku kubera nga bamugoba mu kikabe na bena nasodo kubera nga tembe baterawo awo amwala byona byona ebiriwe iranga family ye ekyawandira ddala omulire ekyasembiyeyo bamugambye nti talizikibwa ku kijja kyawe n'abaana benyini bazaala ate balizikibwa ku kijja kyawe actually nerinya tamale nabeera nga ate bamugamba nti aberenga alijjako taddanga mu bulamu mwe nabeera nga ate yeeyita tamale otherwise kijja kubeera nga ate kimusibye kakati ezisonga nga zikyali awo waliwo ebipya ebisobola okubeera nga ate bivaayo era nga njagala mbeere nga ate mbazaako ko emabega sibba nga ddene nnyo oyo muvubuka tamale yavaayo nabeera nga ate alumba bubi nnyo Muzeyi Magala nabeera nga ate amuyita ebigambo bingi kyamuzima yamuvuma ebigambo bingi nnyo era nga nasobola okubeera nga ate mbaterawo video ezo Muzeyi Magala kyeyazzaako okubeera nga ate amuwa ennaku nnya 2-3 namugamba muwe ennaku nnyo ino okubeera nga ate ovuddeyo ne weetonda otherwise kyonna ekinakugwako weenenyanga wekaweka ennaku nnya ezagwako tamale teyasobola kubeera nga ate yeetonda yasigala aweereza buweereza muliro Muzeyi Magala n'asirika kaakati waliwo abagamba nti Muzeyi Magala ayinza okuba nga ensonga zino zonna azirinamu omukono era nga kirabika ekikolimo kye kirabika nga kyakwata omuvubuka ono era nga bamuwadde amagezi bw'abanga ayagala obulamu bwe butereere abeere nga ate avaayo agende yeetondere Muzeyi Magala kubanga Muzeyi Magala yamulabula namuga ggwe bukyanga ovuma abantu naye tugenda kufaafagana nze naawe era bye biriwo sawa eno ngenda kubeera nga tembaterawo vidiyo ezo mwongere okubeera nga temulaba biki ebigenda maaso side eyo naye nga bw'oba oyina ekiteeso kyo of course ojja kubeera nga te osulawo wansi ogolooza ki ku nsonga zino liking a video sharingirako abalala comment section always ebeera open mbajugiza tulina Sheikh Ashraf omusomi wa dua ye namba y'essimu eri wansi awo kasitika side n'endala Habibu Airport pickup ate nabo we bali nnyo gwe nawena ng'oli mu nteekateeka ez'okubeera nga tekumawo mu ggwanga Uganda bajja kubeera nga tebakukima ku kisaawe buli kimu kibeere nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana kumawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo mukano gange junior bagobye mu kika tandikawo ekika nga weddira bijanjalo weddira ebintu bitaliikaliika nnyo naye anyway tetusaagira mu nsonga eyo ensonga eyo eri complicated nnyo bw'oŋŋamba nti nno muganda junior yavuddeyo n'atangaaza n'agamba nti famire ya mirundi si yasituse wabula ennyumba ya jjajjaawe ye yasituse okujja okwetondera obwakabaka bwa Buganda ekibuuzo ne kijja nti jjajjammwe yavumako obwakabaka nti nedda taata ye yavuma okay eyo tuveeyo katulinde famire ya mirundi bw'eneegenda ku kyalo ne bibanyiiza ne bw'eneegende wono omukomi wa Museveni yawasa muwala wa Museveni kuba naye abadde amuyisaamu eggaali so nze junior kankuwa amagezi oli mu dayirema y'amaanyi gavumenti egenda nabali abangi gwe bayinza n'okuteekako ebisangosango mu maaso awo ne bakusiba era ojja kufunayo omuntu agambe wanvumya akusibise kwata ekkubo ofune essimu ya Julius Ssaabazonto omukubira omugambe njaga kola mwami Magala oli gwe wavuma Muzeyi Magala oyo ogenda omwetondere mu kimugunyu then olala ofune visa ojje ebweru eno ku Bulaaya tetuba nnyo nabika mbwa yaba mugandawo mutabaniwo kojjaawo mbwayo era okera kudduka nayo mbwayo tekulyamu lukwe tekola kino bojinga fukamira kwata visa ojje Bulaaya otherwise mu myaka 3 ogenda kifuwo kizza mu ngombe mwami Magala gwavuma mujjukira fa abantu abatasomyeko abatalina banene mu government tufuba nnyo okufuna ebyokulwanyisa binatukuuma nga buli atulumba biddayo naye ebyokulwanyisa ebyo biba binene nga biringa bomu Israeli yakubya abayizibola ebisima mu ttaka mwami Magala mukubira essimu ng'embeera tennasajjuka keep my word kwira mwami Magala omwetondere omugabe nakuvuma maama wo biki olinga biki omwetondere fa abantu abatasomyeko abatalina n'abantu banene mu government abatalina batulwanirira tugezaako nnyo okwerwanira kati nganzo lawo lutalo nina ne bujingo ne mukazi we nze ne mwendaba omuntu agenda okuloga ebintu bye ng'agenda loga bulozi bintu bye mwongerayo akasabule nga ndogerako ku bujingo ne makulu kisizikiza
kati muzeyi magalo oyo nno gwe wafuma nze nkwagayiridde kwata ekkubo ogende weetondere muzeyi magalo ajja nakukuggyako ekintu nze nkiraba mu maaso go omale ofune visa ojje ku Bulaaya teriyo agenda kuddamu kasita tolina mwana ya Uganda jangu ku Bulaaya tetumanyi ne neiba tetumumanyi ne bwe ndwala endulu gye nkuba ya ambulance 911 poliisi ngejja ambulance ngentwala bampa nandabirira jangu ku Bulaaya eyo ya Uganda gye tuli muzeyi magala yagamba nti kitaawo afudde naye abadde ba mikwano gya kitaawo be balabe bo kati ate baganda bo n'abazadde bo be balabe bo bwebuuza omukulu w'ekikalu wakite yatuula ne bateesa ku nsonga z'abakulu b'ebika abaali amusabasajja kabaka olukwe ne bagenda wa Museveni abagulira ettaka ku ttaka lya Ssaabasajja nga Ssaabasajja yabawa ettaka wali ku 7 ku mbuzi era balabe ku ggwe oyo ensonga ya muzeyi magala kumuvuma jjukiramu kale kamanye akanyomonyoomo bwe ndikutta ndikwata mulala omwana w'omunaku yamala ebibamba obwana bw'emmese bwe bukuza obwa kkapa ensi mabina bw'osita magaawukana bw'oyimuka gagatta dduka nga tegannakugatta iraga obunnanfuusi bwa Junior taata nga akyayogeranga n'agamba tetukkirizanga ssente za State House si bwe kiri State House yajjanjaba taata waffe ng'ali mu ddwaliro State House nekwata $3 neziwa Bebe Cool n'azindeetera ne tutuula ne muzeeyi ne ba Junior abo mu meeting bonna mwe bali lwalina lwakubiri State House bwe yatuwa ssente taata waffe nga tulinaye mu ddwaliro tuyagobako ssente ezo actually yagamba nti mwami Museveni musonyi byonna ebintu bye yankola kasobodde okunzijanjaba era ssente ezo $3 Bebe Cool yazitereka ekyo ekisooka okulaga nti muzeeyi yali takuuma busungu lwaki Junior tagoba ssente zava mu State House kwolwo $3 personally nze State House ze yampa ssente okuwaba Junior maama we zaali $19,000 era nazimuweereza ezimu cash endala nazimuweza ku mobile money ne kwolonga enkyalo tuziika bamwongera endala $5,000 so meaning namuwa toto ya $19,000 ng'amanyi gye ziva zaavawa wa General Loiso yali mukambwe yali taata baali tebakolagana lwaki teyazigoba lwaki ezo teyazigoba so munnanfuusi tayogera mazima ye alina kintu kye kirala bwe yaba ayinza okuba yanyiigira bintu birabe tategeera okitegeera kigambibwa nti family zombi zibadde zizanga tezikwatagana bituufu si bituufu family zonna buli family erina ebizibu kyemanyi nammwe mulina families mulabye families nga tezikolagana nga zirina ebizibu naye ze sinza gamba nti tetukolagana because tetulina nsonga lwaki tukolagana n'Ekyengera taata bwe yafa ani yali mu ddwaliro maama w'Ekyengera lwakuba ebintu ebimu nti obyesigaliza maama w'Ekyengera honestly ndowooza nze yamukiipingira mu ddwaliro ne dokita kuba taata yatuuka ekiseera nga yabagobamu n'abagoba mu ddwaliro maama waffe w'Ekyengera nentuula ne muzeeyi ne Dr. Tamalo yasobola okugamba netwogera ne mugamba nti maama tagenda va mu ddwaliro kuba ajjanjabyani muzeeyi yatuuka n'ekiseera nga maama wamuleeta eddagala alisamba abasawo mu ddwaliro bakiraba nentuula ne taata ne mugamba taata omukazi ono leka akujjanjabe mukulu wa Junior ononsonyiwa oba gwe John Sega oba gwe John Tamale naye ononsonyiwa okugamba nti mukwano naawe olina omutima omubi mukikkirize mukigaane omwana oyo temumwagala ate nga yabasigamu ensigo eyo yennyammwe okuba maama Junior bwe yajja mu maka ago mubadde kutebuukye maama mmwe n'abasigamu empisa embi ey'obutayagala mujja we n'obutayagala baana be naye nga muba mulimba muli baana bawamu mulina omusaayi gwe gumu kitammwe yabazaala y'omu wano Tamale mirundi ng'afa Mr. Gashumba yayogera n'agamba talabanga ku muntu mukkakkamu nga John watulaze obuyisa obubi obuli mu bukakkamu bwo gwe muntu omwe agamba nti nno toyagala nsonga zino zibeere mu intaneti naye gwe kennyini gwe wavuddeyo n'oyogera ekigambo mbu ne mu kufa kwa kitaawo mbu yali agobaganya maama wa Junior ne Junior era wakola kinene nnyo ekibakuuma mu ddwaliro. Why did you have to tell us that part? Why did you have to tell us that part? Naye ng'omukazi oyo kukufa yawa statement n'agamba ono twamuyita Dr. Food talina kibi kye yakwogerako talina kintu kyonna kye yaboogerako naye gwe n'ovayo publicly to inform us mbwera mu biseera ebisembayo mu ssaawa ezisembayo
mbunno Tamale mirundi yali agoba mama wa mirundi n'emirundi mu ddwaliro. In the first place, if you guys knew that he doesn't like the woman, why did you have to trust her with the man to take care of him? Amala kufa neko kujeyo bwerere bwamwe. Kale bannange no niye bannange family ole mu bannange muina fitina. Bannange abantu b'ekika balina fitina. Bannaye mukama kuma abaana bano. Bannaye mu family mulina emitima emibi. Temwagaliza. Kale no mulira omwana. Guwanda benga ina amagezi. Mbu an iPhone and a kabiriti, you guard the iPhone too much. The reason why he was keeping you out of media is because you don't have sense. But just in a minute, bakwade akazina one camera babyoyogera. Kumwana wa chitawo. Kumwana wa chitawo. No yogere ebintu ngere mufe tuli ba iPhone. Mbuye kabiriti. Banange chiraze emitima emibi. Chiraze n'obugumu bwa mama Junior bannange mama Junior ngo yise mu bizibu ne family eno. Bannange mujja wona akuba omwana wo. Namwolekeza ebigambo mu kisirani gwe tuviire bwalonda ebisapatu bwabimwongera bwayonga bannange ng'omukazi oyo atudde asirise. Respect mama wa Junior. Mama wa Junior tebamwagala ko okuva olunaku lwe yayingira mu maka. Paka omusajja wafudde babaddenga mu ntalo. Babaddenga mu ntalo naye Junior mumuleke. There is a reason why omwana we bamuyita Tamale mirundi. Kale mwe ba iPhone nga efuna bakuleyo Tamale mirundi Junior. Eyamuzala talina nsonga lwaki yamuyita Tamale mirundi. Era eyamuzala si yamuleta mu media. Kale bannange mweswaziza mwina agatima agabi n'abenkima mba nze nno ndi wankima kati naye ongivuddemu mbadde wankima Nakabugo. Naye nvudde mu kika ky'enkima kulwa bannange muyina emitima emibi. Ate John we yadde ayogera nadde manyo bagenda kwogera sense. But you also come mu kugamba mu bwetowaze nga you're trying to oyina byoyisaawo. Bami mama mmwe mubi. Ate bannange ajja kufa bubi. Tosaba na mutima bwe gute bannange n'owangaala. Naye Junior beesunya tebabeere wala bantu bagenda kuwa obutwa. Bagenda kuwa obutwa. Ola mu meeting wasobola okugamba kitaawo mbunno yali ayina ebikolobero biyitirivu nnyo naye kati ali mu ttaka. Kitegeeza naye bakwagaliza kufa. Wake up. Wake up, bro. Wake up. These people can lead to your death. Wake up. Bane mama Junior nkurespectinga. Mukwano olabye ebizibu mu family eyo. Oh! Ekintu ekiyitibwa obusiyazi. Chifuso obusiyazi ku internet kuno. I think nali nkyogeddeko and this is going to be my second time okukyogerako. Ndwawo okwogera ku nsonga. But ensonga gye ndabanga nange yinza okunyongeramu with my family mbanyi n'okugyogerako. Njagala mugerageranye mu abantu mmwe abasiyazi oba abagamba nti muyina feelings z'obusiyazi. Njagala mulabe ebisolo ebyo. Kuba kati fe abantu twayonooneka twaggwayo. Yes. Njagala mutunuulira ebisolo bino. Ente, embuzi, endiga, ebyo byonna mubitunuulire. Mutunuulire ebinyonyi. Bantu mmwe. Mwe Katonda be yawa amagezi okusinga ku ebyo ebintu. Njagala mpulire nti wasanze ente ensajja ngeri ku nte ensajja ginnaayo. Njagala mpulire nti wasanze ente enkazi ngeri ku nte ginnaayo. Njagala mutuule, mufumuutirize. Muvemu ebyo bye muyita feeling. Nga baba manipulating kye kigambo mu mutwe gwammwe. Teri muntu azalibwa nga musiyazi. Yes, abantu abasinga tuzalibwa nga tuyinamu genes z'ekisajja oba ez'ekikazi. Because for me, when nali nsoma, engeri gye nakula nnyo baana abalenzi I don't know ndoza nembeegomba nnyo lifestyle yabwe what and what. I think nzijukira mu secondary yange nali tomboy awedde emirembe. I want to wear these track pants. I want to wear kukuba balance. That's what I want. But I never intimbera onegombe mukazi munange because that is not even a feeling. Kumuntu. Feeling is affe Katonda ze yatutondera. Ya mukazi na musajja. Teba ngako ya musajja ku musajja. Basajja mwa abayimirira. Mu maaso g'abantu n'ogamba mbugoli musiyazi andi
you're proud to be omusiyazi or you chose to be omusiyazi. Kitaawo ne kitaawo bwe bakuzaala gw'oli mwana wa musajja wava mu kabina ka musajja ne musajja munne si mukyala yakuzaala mukyala takuzaalangako basi ng'oba olina amagezi amatono n'okitegeera nti nnyoko mukazi ye yakusindika n'akuteeka wali n'akuyonsa Katonda alina ensonga lwaki mu bakyala mwe yateeka n'abaana n'abawana amabeere abaana bwe bafiidingira okukula kwabwe teyabiwa basajja na basajja singa ali ayagala ffenna tube nga tukwatagana nti omukazi asobola kuba n'omukazi munne omusajja asobola kuba n'omusajja munne singa abasajja yabawa n'abaana singa nabo yabawa amabeere so that nga n'abasajja basobola okuba n'abasajja bannaabo naye yakiwa omukyala nabagambye ebintu ebisinga tebiriiko kusoma tebiriiko kugenda ku ssomero kubasomesa muleke kutulugamba nti no obusiyazi it's your option nga leero omusiru omu wansi liwaliddeko nti obusiyazi it's an option obusiyazi buli nawo it's a culture. I never had any culture nga ya busiyazi ever wa mu west oba eva mu east mwere muno mu Uganda oba ina jeva ngagamba nga tunagamba nti ewavayo batolo ewavayo basiyazi bebabeerayo abantu abasinga abayingidde obusiyazi babuyingidde with manipulation babuyingidde mu kuswala nti omuntu omu bagenda kumukako omusiyaga ate okuvayo okukyogera mu bantu wate okuvayo kyogera mu bakiswaza aba bavuddeyo they are so brave neggulu bajja kuliyingira kubanza kisinga okunyumira ku bantu abamu abavayo ne bagamba nti gundi akola kineeno abo basajja balina ne families. Gwowoza oli musiyazi wodda ku mukazi wodda ku musajja what is that teli kibi kibikkiriza kibi togenda kunnimba nti waliyo tulina okuwagira ekibi waliwo ekibi kyetulabirako ddala nga tekyetagisa na kusoma nze sometimes nsoma ku Rohani buli ku makya oba ssaawa 9 ogw'ekiro naye Katonda anyiigira ekibi bantu mmwe ekibi ekisusse Katonda akinyiigira kati mbabuulira tulina ebitone bye tukola nga abana adda yambala bubi that's not even a kibi there is no kibi okwambala obubi there is no kibi obwenzi kuba abantu abasinga fena tuzaliddwa mu batata be bakyasinza abaana obungi taata omu abana abaana 4 nga mama alina abaana 5 kitegeeza taata yazaala mbakakyala ab'enjawulo fenna ate abana ne tukwatagana ne tubeera wamu ne tuweza ekika there is no obubi ekyenzi Katonda yabasindika ku nsi muzaale muwale kiki kyozaala ng'oli mu mabega wa munno kiki kyozaalayo mulekeraawo fe Abanayuganda ekyo kyatukuumyeko kiri kimu Mwami Museveni akyakwatiriddeko akatinye nnyo ku busiyazi. I don't mean nti no tebulimu. There are so many and sometimes abantu balina mu kukyanyumirizaamu abasajja bali mu kusiyaga abakazi baabwe mu maka and those ladies they are the one ba victims abatasobola kuvayo kwogera. Eki kyatuyambye mu ggwanga lino nti tebannaba kuvayo kweteeka mu machachi kweyanjula nti nze Adi nyanjula Gloria oba nzikiriza Gloria okuba omwami wange. Kyokka kye kyatuyambyeko Uganda, but there are so many people abasiyazi abali muno mu Uganda. There are so many. Ate nga omuntu spreadinga ekibi sitaani mungi muno. Zena bagamba sitaani si malayika nga emujogera. Sitaani si mwoyo nga emugogera. Sitaani kye kibi bino betufuna ebibi waliwo ebisukka. Waliwo yani yangamba nti mu Bible mulimu waliwo ekigamba nti ekibi n'ekibi byonna byenkana. You can tell me nti omukazi oloze bakazi babbaawo ebikulukuto abaana baabwe okufa okubagwisa eddalu okuba nga gwe buli kimu okirozi oli mu kibi n'ovayo n'oyimira wali naye yabbye ffene awo n'enjala bwe kibi kyenkana. Ze nabagamba ebintu bya Katonda si byakugendera mu ssomero kusoma byo biri mu mutwe magezi mazaali Katonda gakuwa buwi Me as Adi, I can't stand
into my feet nengamba nti abasiyazi babeerewo. I don't care about them. Era sibayinako buzibu. No. Mbagambye nze nakula ndi tomboy. Omuntu yenna nga tomboy sikuyinako buzibu. But how do you act? Omuntu ng'olimu ekigaloshi ng'oli musajja sikuyinako buzibu, because that is the thing Katonda gya kutonda nayo. Oshagira. Naye woba oyimiridde wakati wooti n'ogamba yes ndi musajja ndi mwekigaloshi naye siina nabaana siina mabeere gayonsa, so it means ndi musajja. Ne weekebera ng'ebintu byo byonna obiyina biwera, kitegeeza oli musajja yadde oyina jeans z'ekikazi ezikuyitamu. Katonda si musiru kukutonda ng'oli musajja ng'olina jeans z'ekikazi n'atakuwa mabeere n'atakuwa nabaana kuzaala baana. Okitegeera? Mulekeraawo okutusibako ekibi. Mubyeyagalire mu nzikiza. Nze omusiyazi nga tanninanye simuyinako buzibu. Nze nabagamba sisayira muntu musango. Simuyinako buzibu. But someone to come in my face and being proud. Mbu abasiyazi, it's an option. You can choose what you want. If your feelings on men, be on men. If your feelings on girl, be on girl. That is a bullshit. Gwe musajja munno ye yakuzaala mu musajja munne. Nze papa sidi simuyinako buzibu. Kuba yabayo n'agamba ye musiyazi bwera yayagala basajja banne naye yabyogerera eri because akimanyi wano ffe tetubikkiriza era twandimulabye ng'ekibi era mu maaso gaffe kibi era buli muntu amwogerako nga kibi. No one is proud to Papa Sidi. Tebabalimba. Nze neewuunya tuyina ebyokukola bingi. Abantu basaba n'oku TikTok beevuma ne tulayikinga. Tuyina ebyokukola bingi. Okitegeera? Ate waliwo ekintu kye bannyumiza. Bano abaana be basiyaga. Sente ze baba cause nabuuza lwaki bano abaana si bagagga be basiyaga. Sente ze baba kwa zibeyambisibwa ate mu kwejjanjaba bubina. Because ekirwadde ate kifubutukeyo kibi nnyo n'okusinga. Banange, I never been here wishing nti nze nja kuzaala omwana wange omulenzi bamuli akabina oba afuuka omusiyazi oba andeetere mulenzi munne nga ye mukazi we. I never. Banaye mudde eri Katonda. Mudde eri Katonda, mutye Katonda. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.